Ekiddeso olwaleero bale neyanziza nnyo okunjagala, neyanziza nnyo okunfolowinga, ate neyanza nnyo n'okubanga munjagadde. Manye okwagala kuba mutima, ate okwagala kuva munda mu mwoyo. Agange nze Mulangila Basamula nga bulijjo oyongerako n'ak'omumanyi n'abateekabona nti official wanti buli omu apita lyakola ki gyayagala. Olwaleero ensonga endeese nga nze Lutwe. Olutwe omuntu ayinza obutakitegera bulungi. Olutwe si guno nti mutwe, waliwo lwe bayita olutwe. Olutwe weraga nti nze nze nga nze negezaako nga nti nze nina olutwe. Abantu okunjagala mulimu abagala lwaki oyo bamwagala bwe bayita oluki olutwe. Oyo omuntu omulaga n'ekikola ki n'ayawula. Waliwo olutwe nga ne bw'oba si gwe okoze ekintu ekyo bawaayiriza ggwe, ne bw'okola mu mirimu gyonna mu bonna abaliwo essaawa eyo gwe gwe bagamba nti atabaddeewo gwakikoze eki. Kugamba olutwe lungi liba ddogo baba bakuzaala nakyo. Ati ekintu ekyo kyobulaba nakugambye nnyo nti obumanyi waliwo aga nti mmanyi naye nga takola ki tamanyi. Ze nagambye nti okumanya okwange kwennina ne bwe ngenda ebulayi ewaffe seerabirawo gwe weegeraageranye ng'obadde ogenda kudduka emisinde, ekigere ekimu kibeera mu maaso ekirala kibeera emabega. Lwaki kibeera mabega? Ekimu kikulaga genda kyali kisimba nti olina okunoonya ekigere kino eka. Akati olutwe buli lw'omanya n'omanya nti omanyi olutwe n'obukyayi byanjawulo. Okukyawa kubanga olutwe n'obukyayi gwe kimanyi nti byanjawulo. Olutwe oli akwogerako nga ne bw'oyita mu kkubo aga musajja oyo ali kino na kino n'akwogerako nga takumanyi nako. Kitegeera bulungi. Ate obukyayi gwe kwe kubeera olina bwanyinza nga oli ne bw'omusitulira ekibbo kya ssente kale ayita kwagala ekyo obadde okimanyi ne bw'ozimuwaawo. Mpuganga obukyayi bw'olina nga bungi, obukyayi bw'olina ng'oli ne bw'omukolera ekirungi ekyenkana kitya wandibadde okusasula. Gwekimanyi tayinza n'okugyawo n'ano n'amazzi naye nga takwagala, n'afuluma nga amazzi omaze okugamuwa naga sinywedde n'amazzi, amazzi g'oyo gawunya. Ekiro kiraba emmere y'omukazi oyo wagifumba ye tewooma naye ng'amaze okukola ki ogirya. gwe bayita ate obukyayi si lutwe si lutwe. Omanyi nagaye byawukana olutwe n'obukyayi byaki gambye oli ne bw'omukolera ekirungi ne bw'omukolera ebirungi era afundikira akusasudde bukyayi. Ne bw'omugamba nti gwe nkuwadde ebyange byonna mu nsi era awunzika akusasula buki kiina enjawulo. Tukiddamu saagala n'otinga ebimeka kiina enjawulo neki n'olutwe kiina enjawulo n'olutwe bya mirundi ebiri era byawukana. Obukyayi bukyayi n'olutwe lutwe. Okiwulira ssebo? Olwaleero olutwe gwe w'obeera awo gwe weetunulemu newamu mu kika kyammwe gwe bakwogerako naye nga baganda bwe wazaalibwa nabo balinga 10 naye nga basinga kwogera ku gwe nga ne baganda bamu tebakwagala. Baganda bo tebakwagala. Kitegeera olwo lutwe. Ate batudde bakuzaala nakyo lwaki kuteekako fitina bakuzaala nakyo tebakuzaala nakyo. Kangambe nti basobola okuzaala tebajja kuba teri agwa ku nsi noga nti bamuzadde n'eddogo. Lwaki olowooza bamuwa ne ssente nti nfa ssente omwana oyo bamuwe ssente
ono omukulu aba alinga eyeyubulira mwana oyo nti omukisa gudde buto. Abajjajjaffe ne bagandawaza nti omwana omuto bamuwa ssente kuba banaga nti omwana ono omuto alina omukisa tojja kukikkiriza guti gw'omuteekako ebizibu byo. Omwana ono ne bamuwa ssente gwenaga nti omwana abeere ne ssente kumbe gwe waalibadde weesabira nange omukisa ogwange gudde buki gudde buto. Olutwe luno lwennina obukyayi buno bwennina bunveeko tukoze tutyo obiwona abanga aneetaaze wabula nsooka nakubeebaza sinakola ki naye mwebale nnyo okunjagala ate mwebale nnyo tutambule ffenna tujja kumanya tujja kumanya waliwo okumanya n'okutegeera nabyo bya mirundi emeka kati leero tuzze kusomesa busomesa leero tunajja nga tuzze kumanya era n'okutegeera omanyi bya mirundi emeka. Essimu eri 0757299315 banaye kweri ne ku WhatsApp kweri abasindikazi message tusobola okwogera nga sizaalaavu bannange mundeke sizaalaavu oli bukuti bambuukinga batono nnyo aboogera nti omukyala nnina omwana ayimba nti sente nnina ayagala mukazi gwabeera naye